ensonga efirimu ejiri mabirema abyogedde byonna muna abyogedde kale mwebale ino mwebalirala tugire kujinja sebo ofunye ekyenda ekigere bano bagolera bakoleki tuliwo era abantu His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu, President Omulonde, ate Commander-in-Chief wa Armed Forces. Yangamba ekigambo tagoberera omusajja oyo. Omuzindalo gwa Busoga twafuna omukisa twafuna omwana omuto eyeewaayo n'ava mu bibye naida twena n'atutula nze mufumbiro naida nga ye muli n'abasaba obululu n'abakoba ebigambo bino nga mumpulira nga timumpulira nga bwe mumpulira buti kuba nafuna amasanalaze sanyisa amasanalaze ge twafuna kukyusa Busoga kukyusa nsonga da Busoga nga tuli kwekekenya n'abantu abazira mu nsa abantu abawamwera amakulu abantu abeyendeza ebyaibwe abantu abali kutulugunya omuntu eyamufuula kyali ebyange ndija bimala mangu buli muntu wooli buli Musoga wooli kola amaanyi gonga omusoga kubanga olutalo lujja kuba lwa Busoga yonna yonna Babusoga ki bali kuzimba amaanyi e Buganda bali kuzimba amaanyi e Bunankole bali kuzimba amaanyi e Bucholi kituka kataku twena Abasoga okuzimba amaanyi agaife awo bwe tumala okwegayita tutandika okutambula olugendo okwongera amaanyi gafuna n'atamaanyi walala okulwanisa okunyigiriza okuli mu Uganda olwaleero esinata kindi ekitiibwa Kyagulanyi eyawangula obululu obwa pulezidenti obwa Uganda aye olwaitunite n'okunyigiriza ali wonna atawangula yabaawa mu State House esinata kindi nti Badman Kibugudu yawangula obwa meeya aye ali wano atawangula n'ali mu ofiisi Liza Mwenda Kamwakongera yawangula balangira atawangwire kusimba mani kunigiriza munigiriza buli wamu bamemba banuupu abali muno mutamala na biseera bijira kutandikibwa nga kifo ekyo kyakuwa kodineta oli mukama wange mu structure ya nuupu mu Busoga bagenda bange abeesiimawo tiina kunoonya bifo ndije kugaita maani because bwetalwanyise okunigiriza okuliwo nibwona wangula tibajja kulangirira nifagana bulungi kituma Busoga okola n'okuzimba amaanyi twese nakyemalira kibona okola kyokumutwala kyasembala nakyo tikayigiriza munkola nti omuntu akola kwolukyamu ng'ali mukuliya wamateeka iwe wajja mu kooti enkola yetuleeta twese otingirawo n'omuntu ali kumenya amateeka nengeri yonka ekijja okusobola okwerwanaku abantu babane ti abantu bademme Mr. President polisi yabaeretudde
and service to the party. Struggle anyway. Come on, to correct. You know, officer president. What to my minimum? To one selection leader. My biggest assignment is to national cause. One of the objective of the office to a member of parliament. Uganda, tubadde mu pate za njawulo, tubadde tulwananga tuteba mugolemu naye nga tetuli ku ttiimu emu. Olwaleero tuli ku ttiimu ki? Ne baganda baffe bangi be mulabye nga tetuli ku ttiimu emu, kati tuli ku ttiimu ki? Era ekigendererwa tulina kyeki? Era omulabe tulinayo ki? Kakati njagala okubaaniriza mikwano gyaffe. Muli bannaffe mulina the same right okuba ne leero mulina the same right ku kibiina kya NUP naffe nanganzi. Okubanga olwaleero buli atwegattako yenkanankana ne munne kuva kunze paka ku foot soldier asembayo. Mu NUP temulimu nti ono yatwegattako mu ntandikwa, ono atwegasseko kati, ono yakamala lunaku bbiri, ono myaka ebiri. Ffenna tuli kyekimu era ffenna tulowooza kyekimu. Ffenna tulina obuvunaanyizibwa bwe bumu, tulina mission emu yakugyako dictator Museveni. So tubaaniriza, saagala mugambe nze naakaja sigenda kola bingi, nedda same duties. Message yange eri bamemba betubadde n'abebbanga lyonna, masaba mwanirize abali wano nsaba mukaka, abali wano Ejinja n'abatulaba ku mitimbagano okwetoola ensi yonna. Omuntu ne bw'aba yatujoyinisa ejjo mu welcoming naye abeera comrade. In fact omuntu bw'obeera mulokole oba musiraamu oba ddiini yonna ng'omuntu akayingira mu ddiini yo, olina atera okumulaga ennyo laavu n'okusinga bw'obadde nabo. Tulina obuvunaanyizibwa okubalaga kye babadde bamiisinga eno, nti tuli bantu abaaniriza, tuli bantu abeesiga bannaffe, temubasonga munnwe. Yonna yonna gy'avudde okusalawo kwakoze olwaleero kuli very important. Omuntu asazeewo olwaleero ng'alaba Museveni ayiwa ssente mu bantu bamuwagire, abatiisatiisa, abasiba, abatta, naye ye n'asalawo n'agamba ssente ziraba naye njagala kituufu. Omuntu oyo mumwagale, mumwanirize, mumuwe amaanyi. Njagala bannaffe gye bakoma okutwegattako tweyongere maanyi, si kunafuwa. Mulabye abakulembeze bangi nnyo nga bwe baali baagala mu balonde mu mateeka emifo, bajjanga nga beegonza nnyo naye leero temusobola balabako. Abalala bangi tuliziganye, abalala bangi bajja ne mubawa obuyinza, kuba mmwe mulina obuyinza, ne mubeesiga, ne mbawa obuyinza ne mbateekamu ezo office, bo ne balowooza nti bafunye kyabusuubuzi era ne batwala ne batuuniwa dictator. Muze mubalaba, njagala obategeeza nti mu bbanga ttono nnyo bajja kuba bakomyewo gye muli. Naye ate sinze nyina babuliro kyobakolera mukimanyi. Ate n'abamu temwetaaga na balinda luli, obuyinza mubuyina n'essaawa zino. Ab'Ejjinja nga bwe nawa message eyo ne ngiwa ab'Erwengo, eyo message nga bwe nagiwa ab'Ekawempe, eyo message njagala ogisindikira ab'Enjeru, eyo message njagala ogisindikiramu ab'Ejjinja abali wano, eyo message njagala ogisindikira bonna bonna bali mu Uganda nti people power is stronger than people in power.
power tuba tutegeeza nti obuyinza bw'abantu gemanyi gaffe amaanyi g'abantu gemanyi gaffe bwe tuba nga tukyalina amaanyi g'abantu nga tukyabalina mmwe nga bwe muliwo nga mukyalinaffe tubeera b'amaanyi naye bwe tuba tetukyabalina awo tuba tulimba omuntu yenna bw'aba akyali ku ludda lw'abantu abeera w'amaanyi naye bw'ava ku ludda lw'abantu n'agenda ku ludda lw'omutamiivu tabalimbalimba. Ng'era nze omukubo okuva mu kibiina kya Forum for Democratic Change eri mbadde mu Protestant kati nfuuse mulokole kyandibadde kibi nnyo nga mbadde mulokole nga mbadde musiraamu nenfuuka omulokole tandika okunywa omwenge n'okulya embizzi naye kugambye nti mbadde mu Protestant kati nfuuse mulokole era abalokole batera okuwulira ekigambo nti Yesu anaatera okudda mu 2026 tuli bakakafu nti Yesu anaatera okudda mu kitundu kyonna ekyebusoga saako ne Uganda yonna. Obubaka bwange bugenda eri bannanjeru amaziga ge mukaaba nga wulira olw'ebizibu byabatuukako mwafuuka bamulekwa. Ffe tubaddeyo nga tubagamba ebigambo bye bimu nti embwa yali amagumba neesigala mu Kampala. Abantu b'opposition balinga bana Alliance nereeta omuntu nga w'amaanyi nja kuwa ekyokulabirako mu Jinja East. Waliwo owa Alliance ne wabeerawo owa FDC ne wabeerawo owa NUP ne bagabanya obululu naye era owa NRM nga bamaze n'okubutamu obululu okwongeramu obululu yasinga mwiru obululu butono nnyo singa owa NUP owa FDC twali tubadde ne candidate omu NRM ne bwe yandiyagadde etya teyandisinze kalulu mu Jinja East n'ebitundu ebirala byonna ekamuli ebugabala South gyenviira abantu baali 11 naye ne tugabana obululu owa NRM ne yeyambisa omukisa ogwo ku luno twagala kwegatta.